mu struggle ntuufu era gwalina okusigala ku mulamwa naye bannabyabufuzi abasinga nga mubalaba ba self seekers akugamba nti sijja kulayira naye yasookayo mu bannabyabufuzi abali ku front page era temuyinaamu kutya kye tusaba kiri kimu nti singa bannayuganda bafuukuka emitima kati ffe tugukoze era tukyagukola tugenda kuguvaako naye ffe kye tusaba bo bennyini basigale ku mulamwa naawe nkwe nti kati nze bagonza ssaawa zino nsobola okulwana bansonga nti sina privilege ya gavumenti yonna gye nina naye omuntu nga wotuuka eri bakuwa omusaala gwa $5,000,000 oli insured gwe kennyini ne famire yo yonna okuva ku maama taata n'abaana n'omukyala nga trips zibanga trips mpa eno ye Magala TV okumanya we kutandikira mazima bugagga batuteekamu ensimbi programu yaffe eno twebuuse basangibwa wali eri eNateete Nakawuka Road mazima bugagga poultry and animal feeds batunda emmere y'ebisolo entabule n'etali ntabule gwe yeetaaga ebirungo batuukirire ku ssimu zaabwe ezo wammanga basangibwa Nakawuka Nateete ku luguudo lw'e Nakawuka awo abamanyiwo bulungi ku kyettaka ekyo ekiriko enfuufu kakolasi we kakoma wennyini awo oba otuuse ku mazima bugagga babeere nga baguza emmere eri ku mutindo naye nga kugambye tukyagenda mu maaso tulina omwogezi w'ekibiina kya National Peasant Party honorable tubaye tukyayogera nga twagatunuulira bannabyabufuzi tulabye bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya nga basisinkana mwami Yoweri Museveni omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko era nga kigambibwa bakulemberwamu Honorable Yusufu Nsibambi owa Mawokota naye kati wetwogerera memba mujjuvu eri ekibiina ekya NRM kino kirekawa abalonzi era ye omubaka asaze eddiiro kigenda mwongera maanyi mu bantu be babadde akiikirira batambuliramu aye Mawokota oba decision gye yasazeewo nkyamu oba yasazeewo mu bukyamu gwe nga aludde mu byobufuzi era akyabirimu Honorable Nsibambi oyo kansonyi nti yeesaliddewo mu busungu kubanga kati wetwogerera ye kati NRM ayaniriziddwa sipiika we ate nga sekememba mu kibiina ekyo naye okusookera ddala Nsibambi njagala okumwebaza ebintu byakoledde abantu b'e Mawokota South because y'omu ku babaka abajja nga established nga tanoonya mulimu yajja nga already akoze alina n'ayamba era program ze zayogera zonna talimba yazikola naye n'aba disappointed bamukaabizza amaziga abalonzi mu kisanja kimu era nalabye ku video ze onansonya wa Nsibambi ne mukwatibwe nakwate n'enseka naga nti ku makyaba kyebase ne mukyala we ate olwo omulonzi n'akuba essimu kakati gwomubaka weebase twakuyirawo omubiri zamanyo sirina ngulira amanyi amazungu sobola okulya ku bifi by'ennyama so Nsibambi ye nga abadde sitting MP ate nga alina n'omutima omugabi constituency eyo sente tafunyeemu ndowooza ye yataddemu so baamusuula yali so disappointed with the results ate na yali yakava operation kugamba n'abigatta ebyo byonna nagayi musajja nenva ku kitanda nga tebansiibudde mu budde butuufu nenzija nga bakyambaaza enkindo zikyali fresh nensaba akalulu nenfuna 0102 negyenkoze ebintu abalonzi mwagala kimazima era akalulu ako kamukosa nnyo kuba kye yali asuubira yali amanyi nti abalonzi kabakoledde bagenda muzaayo ngeri okukola ki abasajja nga Nsibambi bo tebanoonya mirimu tebanoonya capital already ali established emyaka gyalimu asulirira ku retiringa politically musajja professional munnamateeka kwegamba he was a resource to the people of Mawokota South naye neewunyira n'akkiriza naga tebanzibye bantu tebampadde bulu tebabaddemu mu box so omuntu bw'atyo nze simanyi kikyamuviiriddeko kugwa naye we yavudde awo n'awanda omulimu muyitirivu ebimu n'abyoga kati otunira abantu abadde ku bursaries bakulembeze batono nnyo abagaba bursaries nga bawangudde oyinza n'obbanoonya mu Kampala wano ba MP b'e Kampala nga tewali wadde alina abaana 10 baweerera Nsibambi was doing it yagambye yabala million almost 7 so kaluwe kagwa n'afuna ndowooza yali yatandika initiative oba ey'okulaba President Museveni ng'omuntu
ne banna abalala bamuwe ekirowoozo kya dialogue aga nti abasibe byobufuzi bano balina obbata, which was a good idea kubanga omuntu yenna ayogera ku kyokuta abasibe aba tayogedde bubi. Terayinza ga nti babasibe babeereyo ddala teri awagira abaana abo kuba mukomera oba bonna abali mu kuba persecuted babeesije bayidde mutwe bamacheta bamazeyo kati emyaka 6 n'abalala bangi be mutamanyi nti ebyobufuzi biba biwedde tebetaaga mukuumirayo nga tukimanyi bulungi nti omwana tebamuvunaana kubba oba rape oba defamation oba bamuvunaana ki politics. Misango giri politically motivated. Idea yali nnungi era waliwo abakicriticize nze n'abadde bamuwagidde nze ng'omu sikkiriza muntu yenna kumala myaka kati magala saa zino emyaka 5 ne bakujja wano sikikusabira ogenda okujja nga TV yo ne programs zo zino ennungi ne ba sponsors boyina ku board nga bakuva so sibambi yalina idea nnungi ne banne naye ate batwale omukulu naye ndowooza olw'abalonzi okunyiiga ennyo nabo kikwe yabadde agamba awo bampuwa minisitolo nabo buweereza nja kukola so kati yeegase ku NRM nze njagala kumwebaza ebyo byakoledde opposition ebbanga lyagibaddeko kuba agiruddeko naye ndowooza alina ne waatuuse kuba namalayo mu bukomenti mu video obumu ng'aga nti akalulu luno saakategedde muntu bakugamba zimbya amatama n'ozimbya amatama ne bagamba vimba no eri yali strategy ya kibiina nga yenoonya era osanga yeyamusudde n'omusuula ku nsonga zaga nti zamukubya akalulu n'abalonzi ndowooza obutasiima naye alina naye bebaza olwakadde ke baweereza ate era ono gwe bataddeyo naye ali ku test kabalawo banasobola okukola bakwota or even more than ekikolwa kyakoze akikoleddewo mu naye kati kino kyakoze nze mwebaza ebbanga lyabadde mu opposition ne byakoze nsaba n'omulamu ogwo waba agenzeyo kubanga ekizibu ekiriwo bw'obeera no Mwami Museveni oba tomutya naye bw'omwegattako ate ne kiddamu kiri kye mbadde nkunyola ekyababakama ne batandika inferiority eyo ne superiority eyo n'ejjamu ne fear nga kati omutya nti kati munnange yakuwa omulimu yakuwa ate yakugoba kati kansubire Mwami Nsibambi nga bw'abadde ayogera tajja kukyusa ki kubanga zalake jalabye omusana era tumwagaliza birungi byereere kagenda akolene Mwami Museveni kino fa abalonzi kituleka waffa babeesiga abakulembeze Nsibambi sawa zino kuba ndowooza nti tabadde ku level enoonya mulimu kuba olidde ali bulungi alina bizinesi ze zimuyingiriza munnamateeka kati simanyi oba anoonya mulimu simanyi oba akikoze ki naye kyendowooza nti agenda eno gy'abaddeko tagivaako wadde yeegase ku NRM ate yalirabidde ku balala beegatta ku NRM nga bammawo ti Mawu yagenda agamba mu bbanga ttono nnyo mugenda kulaba nga obuyinza bukyuka mu bbanga ttono nnyo mugenda kulaba constitutional reforms eziri genuine ezigasa munnansi nakati akyali mu bufumbo n'NRM teri kyakyuse era simanyi oba anaddamu okuweebwa bwa minisita so nze ndowooza nti katumuwe obudde tulabe byabadde ayogerako byadaga nti Museveni musajja mulungi ddala n'abisigalako bino ebyokuta abasibe binagguka awo kati bwe tutunuulidde naye nga katumwagalize birungi gy'alaze kakoleko ne Mwami Museveni naye amulabe kino fe abalonzi kituwa suubi kimu eri abakulembeze oba mulabanga abantu tebalina kuggwamu maanyi tekyongera kubajjamu bwesigwe mu abakulembeze kubanga mulimu abenoonyeza ebyawe nga bo ne basaba bagende nga banegotiating mulimu n'abo abali serious ng'era bali ku cause era ffe tetwagala bannayuganda bagwemu maanyi kuba ekirooto ky'enkyukakyuka tekinakola ki tekinnavaawo eggwanga terinakyuka ffe kyetwagala likyuke munnayuganda ali eyo beere nga omusolo tegukunyigiriza oba oli mu busuubuzi munnayuganda akatale weekali nedda babamazeemu amaanyi kati Nsibambi muntu omu opposition eweddewo kati omulonzi ajja kulowooza NRM kiwummuliro ky'abannabyabufuzi Nsibambi agenze nga muntu era FDC yavaayo neganda ate tumutumangayooko kati waba asazewo egatte ku NRM naye eddembe lye kakoleko ne Mwami Museveni amulabe wabula abalonzi balina kugwa maanyi lwansonga nti Nsibambi bw'asala ebibanyigiriza tebivuddeewo Nsibambi bw'asala emisolo tegikendedde Nsibambi bw'asala amalwaliro tegazze eddagala terizze malwaliro oba amapya tegazimbiddwa Nsibambi bw'asala mawokotero yonna tefuuse nti kati kolasi amaze okugendako na buli kimu nno abantu ebiseera ebisinga bagenda ng'abantu ate abamu bagenda n'ebirowoozo ebirungi nga Nsibambi ze reasonable man lawyer businessman oba local investor naye ayinza okutuuka nga bwe nkugambye Mwami Museveni n'amuwa akafo n'asirika
ng'ensonga takyazogerako nga bw'abadde azogerako mu kapasite nga Nsibambi abadde opposition. Wabula wali bakugamba nti olina kuprotectinga na kuuma interests za NRM. Agenze protecting against. N'olwaleero atandise protecting against ze nakuba kikopo kye NRM. Kati fate kati tugenda tunuze mundu naye nga idea eyenga kati atukidde ddala ku Mwami Museveni y'okwogera ku baana bano babaddiremu babata basibe byobufuzi ndowooza simbi tewali yandiyagadde ekyo tulabye bangi nnyo nga bakikola buli agendera ku agenda mu kibiina waliwo era abaateebwa kati nga bbala mu lyo yayogerezeganya abamu baavaayo abanuupu n'ekirala bo balina okusigala ku ekyo nti eggwanga liba ebyobufuzi biwedde ng'omuntu bamukwata na byabufuzi bamuteeye bano bonnyini abaana be basibye ebbanga eddene future yabwe eri hafu yaayo almost bagitutte babaliyirira abaana obudde bamaze muki ekirala waliwo bannayuganda abaafiirwa abantu baabwe Mwami Nsibambi ebintu tabyerabira babaali muli Mwami Museveni akiteeke nnyo ku agenda ndi Mwami Museveni entaana we ziri ne postmortem reports ne death certificates weebiri bantu bano battibwa bakwata mundu ate nga gwe commander in chief bafuna obwenkanya bayinza obutaza bulamu bw'abantu abo ne family zifuna obuki kuba kati abaana babonaabona bakyala baabwe kati bafuka bannamwandu kwegamba situation agitunulire naye bw'anaatuula n'adda mu kunywa bukyayi bwe banywa mu cabinet oba n'abamuwadde wa minisita oba mu seeko oba wa ne yeerabira ebintu ebyo ajja kuba naye atukoze bubi nnyo kubanga okwegatta kwenali mu ddembe lye era yasazeewo ng'omuntu ategeera era tetyakakiddwa kubanga asaze emisanatuku so ffe tumusaba ezo ensonga ezimu azisigaleko newankubadde alimu enalimu kubanga kino ekyokukyusa obukulembeze muganda Steve n'abatulabe bwe tunaakizanyiramu tugenda kutuka ekiseera nga sikyalina budde nga bwe ndi wano okutuula nawe twogere ku nsonga zino ng'eggwanga lituvudde mu kontro kitutaagalira ddala era ne Mwami Museveni tetumuwa obubaka omukulembeze yenna omulungi teyeetunuulira yekka wabula afa ku biseera by'eggwanga eby'omu maaso yayimagininge waba anywezeza n'anyweza kye kinaabaawo akkiriza ate nti Uganda nga bwe yagisangawo naffe we twagisangawo bw'agenda ogirekawo naffe tugenda ogirekawo naye ogiresa otya mikono ki kubanga yakubengamu akafaananyi waatali egenda kubeetya afikisinga ebintu bino nga bikyaliwo ng'akyalina abasirikale bagambako ne bamutya eggwanga likyukke mirembe bw'oliwo opposition ye si munnayuganda aba munnayuganda era aba entitled atereze systems zino ng'akyaliwo olwo eggwanga abeere nga walirese liriki Uhuru ajja n'amukyalirako kati ali peaceful ali mu nsi ye bamuteekako ne mu ICC n'avaayo misango negitamuka muvi kati ali free bakyusizza obukulembeze mirembe era bagenda kuddamu balonde mirembe awo twagala Uganda ebeere democratically. Okay, ndowooza ensonga oziwulidde oyo nno ye mwogezi w'ekibiina ensonga zisengeka bulungi era National Peasant Party tugisuubira okukwata mu buyinza maaso awo inshallah. Ekibiina kyonna muganda ng'embaga era tomba wala ekibiina kyonna kasito kyanga kivuddeyo kyagala buyinza sikubeera wala atomba wala nakati wenjogerera wano gavumenti enkisobola okukyuka ne bagamba Kasibanda akutte oba bagonza Thomas abamu kubayingira eri ku Serena okuteesa ku buyinza ne gavumenti eddako sebo mbeera mwate omwogezi omuggyemu omulekawo tusamuleka nja kubeera wali nga nti profession y'amagala eri ki Steven yoyo muganda nti musajja yali committed nnyo mu kuweereza empapula zirina muweereze kubanga mu mugenda okuweereza mu gavumenti nga mukyali baana bato obudde bukyali ku side yaffe kati sebo tolina kumba wala sawa kwata ekintu njagala tutunulire ku nsonga y'ababaka bukyanga tuva mu kulonda twagenda mu kulonda nga NUP obanga buli mubaka awera nkolokooto bangi be nakolangako nga mbawulira agamba nze nemba sirayidde nemba sigenze mu parliament kasa president wange alangirirwa era Museveni wakabbira tugenda ku street ku kabanja tutandikirawo naye emyezi kati tugendamu 2 kweyo ensonga kidda eri ffe bannabyabufuzi ne bannayuganda ffenna tulina okuba ab'amazima eri sayidi zombi ffe abapolitician ababakulemberamu tube b'amazima n'abatulonda babe b'amazima ebintu tandika obbiraba nga bwe biteekeddwa okulabibwa
nti waliwo ffe bannabyabufuzi bwe batupasivinga ng'abalimba ng'ate olumu abantu bayinza oba batuufu nti bwe kiba nga twasuubiza okukanoonya okukalonda okukakuma n'okukabanja naddala mu NUP kubanga ti leading opposition we bakomanda olutabaalo saawa zino bizinesi neebanga eri as usual eggwanga ligenda mu maaso tewali bujulizi bumala nti ddala ekituufu kiri nti waliwo ekigenda okukolebwa tewali amakiddako exactly abamu ababyogera batandisa okugamba nti tekyategeeza nti tulina ultimatum mu kabanja tetwateekawo ultimatum tetwategeeza nti tukabanjizaawo akakagwa so I think bannayuganda essuubi lye balina twagala tuli bamalemu ba MP abasinga bonna abo boolaba baali babyogera kufuna bifo ekyo that I must honestly speak to you bwe bali bagamba nti tugenda bafiira baali babyogera bo tebalina kaluke bayinza kubanja kuba bawangudde abanje kaliwanga ye bamulangiridde akake kesimbawo era ababaka parliament bangi bali mu negotiations ne banks mugenda kumpa million 8 bakawumbi bangi bali mu insurance covers ez'emyaka 5 bwe insuringa ne sente bwezi buli mwezi nfuna bimekanga ekisanja kiweddeko bangi sawa zino bali mu kulobinga bufo bu committees eno opposition bali mu kulobinga kifo kya leader of opposition boogerezeganya David Lewis Lubongo yanti mukamango obusobozi mbulinaawo abala bali mu kumwogereza nsobola kino ekifo era eventually ojjabbalanga ba appointing leader opposition ba chairpersons b'obukiiko ba commissioners government ejjule egende maaso n'okuweereza kuba parliament yo bejjudde yetambuza government eyisa budget yerondoola n'ebirala so nze ndowooza nti ba MP abamu baali bannanfuusi era baali balimba era bali mu kisuula eri Kyagulanyi era tulinze komanda kyazzaako omusajja naye alina gye yeekukumya ate nga kyawani Bayibuli ekyogerako nti bw'olaba ng'akabyo kakola ki okaddukanga nga tebajja kuga nti emundu ziri wali abatembali wali bakuta amajambiya gatemagana nga gundi gugambe nti kasita nzikiriza mu Mukama ndi mwana wa Katonda kampitewo oba ndi radical nnyo ndi foot soldier kampitewo bw'olaba ng'akabyo okadduka Kyagulanyi okusinziira ku bikolwa ebiri ewuwe byakoleddwa ewuwe ku mukyala we ne deployment eriyo ssaawa zino abasajja abaliyo olaba liiso booti beesibye bukookolo bakutte emmundu ez'amaanyi musajja naye mutuufu okwetegulamu nga bwakola ki bw'alaba ekiddako naye nze saagala bannayuganda batapasivinge ng'abalimba tulina baako kye tukola kuleeta enkyukakyuka kubanga buli yayogeranga obutambi obulina bulungi muganda we Nakaseke simusekerera era simumala amaanyi yagamba nti wakabbira mu Museveni tagenda na mukooti yatandikira oba sookera kake kennyini naye olwakabbe yawotose n'ebyo kabanya nakyagala biwulira ali mu kufuluma parliament so nze ndowooza leka bannayuganda tubasuubiza ekisoboka kyasooka kuba tujja bamalamu amaanyi ge twakozesa ku rally zino bakumamu omuliro nti bwe bakabbira tutandikirawo tulina okudda ku drawing board to revising oba to redefining struggle y'eggwanga Uganda ey'enkyukakyuka kubanga kati ffe tubelivingira mu non-violent struggle oba kye bayita peaceful transition biki ebikola peaceful transitions mu ggwanga lyonna tutunulire ebyo kubanga amazima gali nti munnayuganda tukyamwogera kuyingira nsiko magala nayo gwe kenyini ne malaga nti enkya nyingira nsiko gwasooka okutwala information so awo we tulinga eggwanga so okwewala okumala mu bannayuganda amaanyi ne damages ezibaawo mu process mu electoral process nga tulinyisiza essuubire waliwo abaakabanja bannayuganda ba bulijjo ekayunga bagezawo kabanja era abaafa tobala mukano kenyini ya 2020 because eyo naliyokko nayitayokko nali ngenda side z'ejjinja eyo ekkubo n'ensanga balisaliddwako nga majje gali mu kuwanyisiganya masasi n'abantu abaali beegugunga nga basaba obuwanguzi so I think we should look at other avenues otherwise bobe MP temuba n'essuubi n'erimu mu MP wa Munnayuganda kati between now n'ogwokutaano nga tannalayira tomubaamu na ssuubi bw'amala okulayira awo mulinde mu korido za parliament ajja kwogera ensi n'eggulu naye kati essimu weba teri mu kanyonyi yasenguse gy'abeera kati okukyusa bali mu kuvuga obuyinza omunnayuganda yeesigaani munnayuganda ekisooka alina okwesiga ye kennyini kubanga twakizudde nti bano opposition kati bongambye ababaka abasinga naddala opposition batuuse dda saawa zino tebali yala wadde n'akatono kasita baamulangiridde
banka zibanoonya zibawe ssente abala bali mu kulobinga bufu ne bakansalaza abamu kyekimu kati gwe omulonzi mu bwimpimpi tolina kyofunye mu kulonda kuno kubanga memba wa paliamenti yajja kukyusa obulamu ave mu bupangisa omwana amukyusa essomero emmotoka ziizo bagenda ba miliyoni 315 ate balina ozibawerawo nga tebannalayirako mbaka tajja agendera ku bodaboda era tulina n'okurizinga standards z'owaka paalamenti omubaka tasobola kugula ka primo kamutwala kulayira ba condition ebandi basooka ziteekako nga tebannabakola ki olumala gazeeti mwebepa nga submitting accounts na biki nga baziteekako ng'alyoka ajjira mu motoka okulayira so nze ndowooza essuubi lirina kuba munnayuganda gwe owa bulijjo anyigirizibwa kubanga ono gw'osindika agenda funa miliyoni 5 buli mwezi yekalakasisa eki bannayuganda ajja kwebaza mwami Museveni agaye nti weebale olyokanga n'obeerawo kati gwe munnayuganda gwe bagoba $90,000 alemereddwa okusomesa omwana mu ssomero lya UPE asuze enjala agenda okuleeta omukyala wano ekawala ku ddwaliro nga tolina wadde emitwalo 5 gy'ogula mama kiti bamulongoosa oba azaale bulungi ali mu struggle entuufu era gwalina okusigala ku mulamwa naye bannabyabufuzi abasinga nga mubalaba ba self seekers akugamba nti sijja kulayira naye yasookayo mu bannabyabufuzi abali ku front page era temuyinaamu kutya kye tusaba kiri kimu nti singa bannayuganda bafuukuka emitima kati ffe gwaffe tugukoze era tukyagukola era tugenda kuguvaako naye ffe kye tusaba bo bennyini basigale ku mulamwa naawe nkugambye nti kati nze bagonza ssaawa zino nsobola okulwana lwansonga nti sina privilege ya gavumenti yonna gye nina naye omuntu nga wotuuka eri bakuwa omusaala gwa miliyoni 5 oli insured gwe kennyini ne famire yo yonna okuva ku maama taata n'abaana n'omukyala nga trips zibanga trips mu parliament babakkiriza kubugumya ntebe ezo ne bamusindika mu Africa ne bamusindika mu Europe ne bamusindika mu America oba mu North America ekisanja akimalirako mu trips ate nga buli trip eri by parliament kati oyo anaafuna ddi obudde ajje akulabe era ogenda okulaba nga abaka parliament embeera gye baali balimu before kulondebwa ne gye babeeramu after eba yanjawulo so oyo batono nnyo ayinza okusigala ku mulamwa ffe twagala ekintu kimu tufunye tutya mechanisms oba ingredients ezikola peaceful transition kati awo njagala tudde kuba bino byonna byetwadde tugamba kino simaya kino kabanye si kibyera bannayuganda bagende maaso naye batidde MP gwe yasuubira tamulaba ku front kansala gwe yasuubira tamulaba ku front kitegedde sabawandiisi w'ekibiina tamulaba ku front kati ajja kugamba waayo laba nze era bannayuganda twagala tukijjewo mumuleme kulooza nti bannabyabufuzi bajja okuleeta enkyukakyuka gwanyigirizibwa gwe mwennyini kikakatako gwe kennyini nabe nabadde ngamba ne bagamba Kyagulanyi yagamba parliament bwe nebadde tekoze ku nsonga za ghetto ghetto ejja kujja mu parliament era ne mbagamba nti bannabyabufuzi bwe banaagaana okukola omulimu gwabwe bannayuganda gwe basuubiramu bannayuganda bajja kugwekolera because some political players are looking at opposing government as business. Kiki kyekubuuza nti bannayuganda singa banaafuuka oli abalanti nyingi z'ababaka kati for example nale bonsimambi akyayinza otambula emabokata ku bigere ajja tambula gwe tomanyi bannayuganda ajja tambula kubanga wasula bamanyiwo bizinesi bazimanyi ne gyakolera bamanyi ajja kutambula gwe ku bannayuganda era nze bannayuganda mwami Museveni atwewuunya abeere yewe n'agamba bannayuganda nalonda kyapa mannya gange kubanga ye atwewuunya atukoze buli kintu kyonna naye alaba obusungu bwaffe oba buli wala oba ffe tuli comfortable ne system bannayuganda ye mwami Museveni atwewuunya bwewuunya obugambo bwobusembayo kati era kyenkugamba nti nsibambi tiyitagana bakumira ajja kutambula kubanga bannayuganda olumula abadda mu lwali nti nsibambi oli musajja mugezi nnyo nsibambi teri ayinza bimugamba nga jjaawo agula bayambye ku bizibu ng'abiyambawo nga bagenda mu maaso Uganda kwegamba akasale ku nnyumba abyo yali kugeza busungu ajja kubanga abalonzi nga bamuwa omukisa n'agenda nga waliwo ebasaba bamuwa bamumya ate bafuuse ababi so nze ndowooza nti bannayuganda bennyini they should take charge of their country essuubi balijje mu bannabyabufuzi kuba munnabyabufuzi kyagamba si kyabaategeeza ebiseera ebisinga kyakugamba tingenda kukabanja ndi ku front si kyabaategeeza mubalabye bonna bangi abagenda ku record abayisaawo bibye it should be
oppressed Ugandans okuinfecting oba okuinfluencinga change mu ggwanga Uganda. Otherwise bwe kitaba ekyo tugenda kubeera mu firimu yeemu every after 5 years. Okay, ndowooza ebigambo biwulidde bya mukulembeze ate nga mwogezi wa kibiina kya National Peasant Party ekikulemberwa honorable aba president president wa kibiina naye kati si president flag bearer kuba deputy president. tugenda vale tubawe roadmap ya delegates conference yaffe tulonda abakulembeze fule naye kenyini nja kugenda mu kalulu nondebwe tugenda ku ntebe ennene. Sijagenda kunene njasoke ngende step by step sagala kubuuka. Okay, program bwetu bebadde twebuuse nange Simple Steven za Simple Profile. Mwebale nnyo abatugoberera ku mikutu gyaffe naddala Magala TV Fans Group. Mbagala nnyo baganda bange mwebalire ddala. Ate naawe nkulengera naye tobuuza ku baana batu. Mukama wange mu group mwendera ngenda kutandika obbamuzaako abasiraamu b'okusibukkiriza tuyagalize